Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo manaje Musinziro kubanga mutulaba. Mwebale nnyo okuwagira emirimu gye tubakolera. Namusaako ak'ensuso abantu abaagala ebintu bikyukemu mu ggwanga lyaffe Uganda. Mbeebaza nnyo naye kye mbakubiriza tetukyusa bukyusa bukulembeze buli ku ntikko. Wabula ebifo byonna twetaagira ddala tubikyuse. Erinnya lyange nze Saalongo Kanka Kapita, nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina. Ate nze mwanjuzi nebaza nnyo ttiimu engazi ekola okunoonyereza. Kaakati sigenda kubanga mbalwisa. Waliwo MP nga wa kibiina kya DP. Mukimanyi bulungi DP yegatta ku NRM ng'ekola endagaano ey'okukolagana n'okuteeseganya. Kyova olaba nti ababakulira abali ku lukiiko olugikulembera baagenda kati baddukanya Ministry ya Justice. Nobert Mao nga yabakulira. Kakati waliwo MP abantu b'Emityana South gwe basindika ayitibwa Richard Lumu ng'ono yasoma mateeka. Ate ab'Emityana South bamusindikanga member kubakiikira mu parliament nga wa DP. Onono ye chief whip ate nga yasooka okubeera president ow'ekibiina kya Uganda Young Democrats bana Democratic Party abato. Kakati MP Lumu ono ye topic gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Yaleese ekiteeso nti akulira oludda oluvuganya mu gavumenti Lumu ayagala nti bamuwadde agenda ateeketeeke enneeteekateeka eyiye ajayanjula ensonga ze lwaki yali agadde akulira oludda oluvuganya mu gavumenti kakati aliko Ejjoere Ssenyonyi abeere ng'akubwako akalulu mbu bonna ab'ebibiina ebivuganya gavumenti beetabe mu kuba akalulu kwani leader of opposition eyali badde agwanidde nga bamukubako akalulu. Tekyalinze na kubugumya mbooge, ekirowoozo ekyo kyayitiddewo mangu ddala era ye n'aweebwa oluwummula leave agende yeeteeketeeke ng'akuŋŋaanya ebirowoozo byagenda okuleeta okwanjula. Kambajjukizeeko nti emabegaawo waliwo ekiteeso ekyali kiteesebwa nga kyagala kuleetebwa ku floor ya Parliament eky'okuggyamu bannaffe abalowoozebwa nti nno beewa akasiimo nga ekibajjamu obwesige. Ekiteeso ekyo kyajjamu Kagumba Weegoge abaakireeta omwali kikulirwa Ssekikubo ne Basewungu ne bakakibwa okufuna akameeza bakateeke mu Parliament awo batandike okuŋŋaanya emikono olw'okuba nti kyali kigaaniddwa okuteekebwa ku biina okuteesebwako. Bunono obubbi bwa ssente oluvannyuma gwe baali baloopa nga yeyakulira mu Nannuupu Mpuuga Mathias oweewaffeeyo mu nnyendo kyabakuze eyo nnyendo Mukungwe ye n'aligenda mu kooti ne yeewaabira ye kennyini. Kigambibwa nti mu ngeri y'okwagala okubanga bateeka okulemesa ekiteeso kino okujja ku Parliament baawaaba era n'aleekaana nnyo nti awangudde era nti nno kino bwe kiba nga kiwanguddwa nga kooti zisazeewo nti nno yakikola mu butuufu tekijja kuteesebwako. Mbazzaayo tetuzze wano kuteesa ku Mpuuga oyo mwamutegeera n'abamumala programu eyiye yanjawulo. Abantu b'omunyendo mwebale nnyo abaatukubiddeko ku simu ku kike muzzaako ku Mpuuga naye no programu y'olwaleero ekwatagana ku Emityana South owa DP ayitibwa Richard Lumu. Kakati Richard Lumu agamba nti bayina okuba akalulu ku leader of opposition. Leader of opposition alondebwa ekibiina ekiba kisinza bamemba ba Parliament ekiri ku ludda oluvuganya be bamuweerezaayo n'ebifo ebyenjawulo byonna byolaba Mpuuga mwabadde atudde ebyo byonna leader of opposition ebya kikasema kamisona kiziba nkizo za ludda luvuganya olusobodde okubanga lusinga obungi. Kakati ekyo nakyo akawaayira ako Richard Lumu agamba baagala kakwatamu bakajjeyo y'ensonga lwaki zize tukubaganye ebirowoozo bino beebaza nnyo ababituwa nga situnaba kugenda diipa kuba tugenda kukisima tukitaganjule abadde takitegedde okitegeere mbawe endowooza zange n'ezammwe ze mumpeereza wano ku Media Choice Telefina tusobole okutegeera ekyawamu. Nsooka kujjawo akalango kana akatonotono nsaba okubategeezaako abantu mwenna nti mweyambise obujjanjabi obw'ekinnansi obuva mu Senga Mukooki. Senga Mukooki akuyambako naddala mu abalina ebisiraani ojja kumukubira ku 75026000
abakyala nga mwetaaga okwenyereza mu bufumbo bwammwe olisenga wammwe wankizo mu nkola ey'ekinnansi ey'ekitone yaweebwa buweebwa ne bakyala banne bwe bakola obujjanjabi gye basinzireyo mu kyalo bajja kutereereza obufumbo bweyagala bakuumire obakubira ku 75026000 ku WhatsApp n'ebirala. Abakyala batuuse okufumbiza abaana nga balemedde ku nzija nandiki abaana ab'obulenzi abatya abakyala ojja kumuyitire ne wasenga mukooki amukuyambire nga abakyala bebeereeta oba nga abaami bebeereeta nga takyemenya ojja musanga ku 75026000. Sembyayo ekyababbi gwe nga buli kimu bakibba buli kimu bwe lwoteekaawo ekintu kyo kiba tekinnabugumya na kubugumya mu kifo kitadde ne bakibba ajja kukuyamba nga ababbi tebatawaana sigamba nti akukwatira omubbi. Omuntu akulimbanga nti nno akwata omubbi kitegeeza yalekawo omuwaatu omubbi atuuke ajje ate amukwate nga amaze kujja. Ebyo bitera kuba na bipange onono senga mukooki akuyamba nti ababbi tebatuukira ddala ku bizinensi yo yadde wakaawo yadde wootereka bibyo by'otayagala bakubbeko ojja mukubira ku 75026000. Okay, njagala okukoowoola bannayuganda tukubaganye ebirowoozo. Nabagamba newankubadde ndi muweereza wano ntambula n'endowooza zange mu mutwe gwange nange gunnyamba kuba ndi munnayuganda eyeetaaga ensi yange ebeere bulungi. Nsaba okubuuza Mwami Richard Lumu, kiki ekibadde lwaki waali agadde mwatambuza enkiiko za palamenti muzitwala eggulu ne tubeera bamativu nga mumaze okutulimbalimba nti musembeza palamenti eri ebizibu ebiruma abantu? Kye tutaategedde nti mwafulumiza palamenti okugenda okubaako ebintu bye mukukusa ne mubiyisaawo. Bannayuganda ab'e Kampala abasinga okuvaako entegeera etuukisa n'abantu okwekalakaasa bomi buyongereyo wala mutandike okuleeta ebiteeso eby'ekisiru nga mubiyisa mu palamenti mbwe eziri mu byalo. Mwabadde n'omulamwa gumwesibyeko nti mutambuza palamenti mugisembereza ebizibu by'abantu nga sinaba kubanga babuulira bannayuganda biki bye mukwese mu kuleeta ekiteeso ky'okulondera akuli oludda oluvuganya mu palamenti bye tulowooza ng'era mu kaseera katono mujja biggukako nga sinababuulira kiri nsooka babuuza kibuuzo. Abantu b'omunagani Uganda naddala ab'eggulu ekibizibu ku kimu ku bisinga okubatawaanya mulyoke mutwalayo palamenti leader of opposition butalondebwa bonna b'opposition kye kimu ku bibatawaanya. Bebimu ku bintu bye mwade mulina okuwenkiza ebyamangu mubireeteko n'okuba nti mumuwaliivu Richard Lumu owa DP betumanyi obulungi nti munda baali bayero nga kungulu ba green mumuleete ateese ekiteeso ekyo nti kyekibeera kisooka ku mwanjo. Bannayuganda mwenna nsaba bakoowoolako buli omu waddembe okuteekawo endowooza ye naye nga nze bwe nabagamba nazaalibwa mu famire y'NRM ndabye ebintu bingi ebyobukumpanye engeri bannayuganda gye tunyigiriziddwamu tutuuke okubanga batutuusiza ku kisenge n'okubeera nti nno ebiteeso byonna nga waliwo ekinene ekireetebwa bitandika n'ebyo baddiikuula ab'ebyobufuzi ba Richard Lumu balooya abeerimbika mu kumenya ennyo amateeka ne baagala ffe bantu ba wansi wanayinki mutufutize mutuleeteko ebintu bye tutakkaanyiza nabyo mubitukkateko ffe tubeere nga tukkiriza bukkiriza olw'okuba twabasindika mu palamenti. Lumu tojja kutuvuga kino kyo tukibuuseemu. Saba okutegeeza bannayuganda kyekimu ku biruubirirwa n'ebigendererwa ebimu ku byatwaza palamenti efulume e Kampala egende kwe kukukusa ekirowoozo ky'okulondera president mu palamenti. Era ekimu ku biteesebwa ba Richard Lumu bano batwale nga kiggula luggi desert baleeta ebyekisiru bakeme ab'opposition. Nze eno zino ndowooza zange kanzibateerewo tukubaganye ebirowoozo. Ndi mumativu era nga ndowooza mu kaseera katono nnyo Mukama kampadde mu maaso awo kijja kubanga kijjayo lwatu nga kino Richard Lumu kyaleeta kyekimu ku bigezo ebiteekeddwawo bamemba ba palamenti ab'oludda oluvuganya era nga mbalabula bwe mukagwamu ng'olwo tugenze nga tuwedde nga Uganda efuuse China, Uganda efuuse Korea mu myaka ebitono nnyo mu mugenda okulangirirwa kabaka wa Uganda nga ye famire ye yesikira buli kimu n'okulembera mu buli kisekitazi zonna nga kati bwe batandise okuzeerijjamu naye kikyaganye nga banoonya okukiyita mu kwerimbika mu demokrasiya. Kambabuulire ekiteeso ky'okulonda leader of opposition nga bamulonda palamenti mbategeeza akoze mu ndowooza yange kikemo
ebirowoozo by'enkuŋŋaanya n'ebyenziruka zaako mbategeeza mu aba opposition mu kirowoozeeko kino kikemo kyekino ekikemo kyennyini ekifaananira ddala ennimiro y'omwedeni mwe baateeka apo nga mwebyenyirira mukama katonda n'agamba abe yasookeramu adamu ne eva nti temugiryako kyokka nga yenyirira omusota gye gwavaire ne gujja gukema omukazi omunafu ne gumutwala eri omusajja ne bagirya ekyo ne kiggwa nakati tukyasasulira ekibi ekisikire ekyo example kyembawadde lumu nsaba okutegeeza nti toleeta bya kisiru sebo tojja kutulimba bali b'emityana limba bali bannakyalo b'emityana abakuteeka mu parliament nga tebakutegedde fe tojja kutulimba ekiteeso ekyo kigendereddemu okugonza aba opposition mukkirize nti nno buli member wa parliament agenda kulondebwa n'ebyammwe ebyali badde bisigaddeyo mu birondebwe kikozesebwe nga kye bakiyita batya this is a preemptive step kwegamba bakiyita batya mu mateeka okuteekawo ekintu kigoberere ekirala basobole okuleeterako ekirala olw'okuba mwakkiriza kano katego babateza akatego nti muddire mukkirize nti parliament eri democratic to an extent nti namwe abakulirwa alondebwa mu parliament olwo balyoke bafuneyo balafayiri magezi abaaluli baleete ekiteeso nti kaakati mu Uganda abantu ba wansi tetukyakkirizibwa kuba kalulu kwani gwe twagala tukulembera mu ntebe kati president alondebwa alondebwa mu parliament ebyaddala bino birowoozo byange bwe mba munaabimbuuza mu bibuuzo nze ng'omuntu azze atunuulire enflowinga entambula ne neetegereza yenare mu engeri gye mwesengeseemu mu kuleeta ebintu ebinyigiriza abantu nkakasa bulungi nnyo nti ekyabafulumiza parliament kwe kuleeta ebiteeso obanga kwe kukusizaamu ebiteeso abantu bibatemye okukusa ekiteeso mpaka muyiiya obukodyo bwonna mpaka lwe munaatuuka ku kiteeso ekiteesa nti president alondebwe mu parliament lumu nkugamba bwe bakuwadde eriifu ogenda okuteesa ekiteeso ze zino ensonga ze wawadde esooka nti mwenga aba opposition mwenna aba FDC aba DP mwali agadde mwetabe mu kulonda leader of opposition nsaba okutegeeza mwami lumu nti babaddewo ono Joel Ssennyonyi ekisooka toyiwali kye mugenda mukola kubanga etteeka teribera retrogressive teridda mabega nti ono asooka aveeko naye bamulonde mu nkola yemu nga gitulina okulonda mu tteeka liryagambye eppya olwo mukikubira engalo n'abatalina kubeera abagendo kirondako bawanike emikono kubanga mwina gye mwateesereza olw'okuba nti parliament eri ggulu bye mwateeseza musobole obiyisaawo ku majority kubanga NRM namwe aba DP mu nkolagana gye mulina mwe mulina majority ekiteeso bwe kiteesebwa tekiyina bwe kigenda ku affectinga Joel Ssennyonyi bw'obanga wakireesenga olowooza kirina engeri ekigenda okukuba mu Joel Ssennyonyi eyo tekijja kusoboka already ye yalondebwa mu tteeka ekkadde eryo libadde ki etteeka ekkadde etteeka ekkadde libadde ki eyo point yange number 1 has there anything kiki ekibaddewo mu tteeka ekkadde ekyo kimu nga sinabagenda kubuuza bibuuzo birala naye mu ntegere yaffe bannayuganda mbabuusa naddala mmwe bannayuganda abali mu opposition mbategeeza ebintu bino bibaleeteddwa mumukemebwe bilegitimizinge gavumenti y'abamenyi b'amateeka namwe mukimanyi bulungi nti mulimu omusajja nga yasinzira mu opposition nga alina abamuli emabega be mumanyi obulungi mu bukenuzi bwe yakola obwokunyaga miliyoni 5 ezitaaliwo mu leader of opposition basooka ye yali wa 6 Joel Ssennyonyi wa 7 atuweeyo rekodi yonna abayamabega bwe weewa service award kakati oyo bwe yamala naye yambisa advantage mu mateeka namwe mwenanga mukiraba nti kyakola tekyaliyo kyekimu baali kyadirumusaawe no kye bali mu kukola olw'okubanga president waabwe ow'ekibiina kya DP kati yakulira eyo department banoonya obulikondo obutonotono bayiseemu ebintu olw'okuba nti no babiyisiza mu mateeka okutuwuddiisa ono ye bwe yagenda ne yeewaabira mu kooti yavaayo nti yawangudde mbu kubanga etteeka lyali mukkiriza nti parliament sente yaziyisa era azirye naye nga bannayuganda kimulowooza tetukitegeera ne Sitani alina constitution mba temukimanyi n'abazungu ddawo babeera constitution enjigiriza abantu naye tebyamala ne bivaawo kakati mwekutte constitution olw'okuba nti mwe mulina upper hand katonda yabasaasira n'abateekako n'abafujjako eddusu temulina stress nga ffe ze tubeera mu kunoonya ssente mu obudde bwammwe bwonna mubumaze mu kulowooza kutunyagala kutubba bintu bya kisiru nga muyitira mwekweka mu mateeka olw'okuba mwasoma amateeka okunyigiriza omuntu wa wansi mbajjukiza mwe baali kyadirumu aba DP baani mwenna abanyigiriza abantu nti ekiseera kituuka Museveni yababikkiridde Museveni ye president ow'amaanyi abaddeko okusobola okufuga emyaka 40 naye nsaba okubategeezaako nti bannayuganda baali babisinga balina n'ebizibu by'entalo abatagala kudda mu ntalo kati emyaka yena peace bwe yaleetebwa ne tumala emyaka 4 nga tetulina lutalo saawa eno abantu baafuna time esobola okulowooza n'okutegeera mu ngeri ennungi etatuzza abantu mu ntalo ngeri ki gye basobola okulwanamu entalo ez'amateeka si mwe mutegeera amateeka otusinga kakati Richard Lumu oleeta ekiteeso ekyo
n'obuteesoteeso obulala bwe mugenda okuleeta ab'opposition abakwatemu Babedi Bwanika ne bakazi Basiru bendala bibeewo ebifo bye batalina na kubeera ebitaababeera nga tebabifaanana bifaanana kubanga singa baali babifaanana singa Bobi Wine yabibawa kakati mutandika okuleeta obuteekateeka nga muyisaawo obwo obutono mulegitimizinge gavumenti y'omuntu ayagala okunyigiriza nga buli kimu akikola nga bw'ayagala aleete buno obuteeka bw'anaamala nga aleeta etteeka eddene ye lyawulira lyayagala okuyisaawo ng'ayitira mu mmawo owammwe gwe Richard Lumu Abusema Lumu Richard ng'ayitira mu wammwe aleeta etteeka eddene olwagambe nti bwe tuleeta ekya president okulondebwa temukikkiriza nga mwakkiriza omukulembeze owammwe ow'opposition okulondebwa mu parliament ye president lwaki talondebwa mu parliament ndowooza Richard ndowooza Lumu obiraba tewaliwe mugenda kutubuzaabuliza era mutubuzaabuze mubiyiseewo naye mukimanye twabitegeera temunnababireeta oba mu stopping okuleeta ebintu ebyekisiru ebyo tosobola kubeera ng'oli mu opposition Lumu n'otandika kuleeta what has happened to the current way of electing leka nkubuulire gwe ebyo byogamba mbu temulonda leader of opposition abali mu opposition mwenna muli ba leader of opposition alondebwa alondebwa mpozi ng'oyinange na butaagaliza ku ngeri gy'alondebwamu ekyaddala kankubuulireko Lumu Mwina obukyayo obwenkizo bwe mutadde ku Bobi Wine nga buli Bobi Wine kyakwatako mukireetako etteeka mukikyuse musobole okukimulemesa omusajja oyo si ye yabalagira mu mwebbingano obululu abantu nga bebbingano obululu bajja mu parliament nga wabaawo by election omusajja ngajja yafugayo ekisange eki n'agamba sidda mu parliament kati abafugira wakaawe emagere n'aleeta abantu mu parliament n'afuna ekibiina ekyasinga obunene kati buli kintu kyonna Baogenga Latigo baaliwo Bawini Kiza baaliwo etteeka eryo Lumu mwaliwo ng'era oli munnamateeka ng'olredde lwaki tewali proposing nga nerireetebwa oba lwaki bw'oba tewali tonayingira parliament oba aliyo giyingidde oba tewagiyingira lwaki tewa proposing ey'omukulembeze ow'ebiseera ebyo ne kireetebwa ku mulembe guno lwaki olowooza kireetebwa ku mulembe guno ekyo ekintu mukireese okusobola okulegitimizinga kye mutannaba kuleeta nga mu mukateni mubisiikirize mukweseeyo etteeka eddala ab'opposition bagwe mu katego bakkirize nti ffenna nga ab'opposition tukkiriza okulondera leader of opposition waffe mu parliament olw'ekyo kiweliwe ku buli tteeka erigenda okuleetebwa ngala fayiri Magezi bwe yaleeta ekyokujja ekkomo ku myaka buli muntu yenna ng'ensi yonna ekiwakanya olw'okuba mulina majority mu parliament ne mukkiriza kaapu eyo negibwako life presidency neerangirirwa kati president Museveni yasukka emyaka 75 waliwo Abannayuganda tebalina ssuubi lyonna nti walibaayo president agenda okubaawo mpaka Museveni ng'afudde ekyo mwakijjawo do you remember what happened kyogamba Abannayuganda basanyufu nnyo olw'okuba nti etteeka likkiriza constitution okukyusibwa era baali basanyufu nti constitution yakyusibwa kakati saawa eno mwami Lumu nkubuuza already leader of opposition alondebwa abadde alondebwa ebiseera byonna Baogenga Latigo ab'FDC baali bonna abaaliwo babadde balondebwa baani Banandala Mafaabi baali balondebwa ng'ekibiina ekiba kikulira abantu kakati gwe ekikuluma kuba nti Bobi Wine kati ku luno yalonda si Besigye yalonda ekikuluma kubanga DP yasobola kubweza abamemba parliament bangi kubaleeta kubanga mmwe mulonda singa mwe aba DP mwe mbadde mulonda nga mwe mu syndicate of opposition n'ebifo ebyenkizo kubanga mbategeezaako Bannayuganda nti leader of opposition aweebwa status eyenkana minister w'eggwanga status social ebintu byaweebwa okuddukanya office byenkanira ddala ebya minister byalina okuweebwa okuddukanya some ministerial position kubanga yabeera akulira oludda oluvuganya gavumenti kakati Lumu ekikuluma nti nno ku luno Bobi Wine yalonda gwawulira kikuluma nnyo kubanga saawa eno Bobi Wine yalonda leader of opposition oba Bobi Wine yaweereza egundi kyovola babachekinze mu parliament nga de mu parliament talimu bwe yalangirira ntagenda kudda mu parliament oza mwali musizza ku kikoere yamala n'abasinga kubanga omusajja yesimba okuba president n'afuna status era ne bamulemesa ekibiina mpaka lwe yakiggusa nsaba okutegeeza Bannayuganda nti obukodyo buno mubuvumirire era temugira kubanga nze nga kanka kamanyi like it or not mumpakanye oba mukkirize oyo Lumu ekiteeso ekyo kyaleeta alina kyakweseemu nga kyakweseemu we bamaliza opposition okugwa mu kategaako mwe mukkirizo wammwe alondebwenga mu parliament bagenda kuleeta omuntu nti president kati alondebwa mu parliament bateekewo oba omuntu gwe baagadde kumbe ng'ate eno competition abantu basobola okuvuganya yennasu eyeesimbyewo obaani oba Bobi Wine oba Muhoozi obaani najja mu bantu abantu ne babeera nga baali party ey'okugenda okukera ku makya democratic process ne balonda kati ebyo ebyekisiru yammwe Richard Lumu bye mutandise kyekikusiiwa kyekikulemesezza okukkiriza nti no leader of opposition oludda oluvuganya nga one of the privileges usobola okutuula why is it that tekiteesebwa nti mwenga bwe mubanga already namwe mwagala kukyusa buyinza bwe mubanga bannamwe abali ku ludda oluvuganya musobola okwogera lwaki temwogera ebyo byogamba nti ebifo ebyenjawulo biteesebweko namwe mubeere kulemwa mwalemwa ekibiina mwakyonoona ne mukitunda ne mukiguza Museveni
kakati temukyasobola yadde okuleta bamemba ba parliament abawera olwokuba mwe muli wali mwerabanga mwe muli bamagezi nnyo okusinga bazzaake kubanga mwina engeri gye mwetunuuliramu nti mwe muli bamagezi ate bazzaake baana bato bazze bayese be baproposing okugira babazoganye olwokuba mulabanga mwe temujja kusobola kati kyenva muyita mu mateeka mutandika okuleeta ebiteekateeka bino naye tewali we mugenda kugirako munnayuganda lukusa kulonda pulezidenti bwe munaakireeta eggwanga bwe litabanguka libalibwako mmwe balumu kubanga ffe abantu ba bulijjo newankubadde waliwo constitution bulijjo constitution abantu bebasalawo ebafuga oba ereme kubafuga saawa eno bwemanga bwe mutandise okuleeta bannayuganda bajja kwekyawa olunaku lumu babere nga tebakyakkiriza byonna bye muleeta oba constitution kuba constitution ebipapula constitution biri awo biwandiiko abantu baba tebagikkirizamu ebatejja kukola now how on earth do you lumu ow'Emityana South where did you get this narrative gotandika okulowooza nti kikulumya nnyo omutwe namba 2 mwatambuza parliament ne mugitwala eggulu abantu b'eggulu ekikyasinza okubaluma leader of opposition mwayogera nti ekibatwaza parliament kugiriranya abantu ebizibu by'abantu abali eggulu compensation ze mutakoze ku ntalo emyaka half ya Museveni gyafugidde abantu ababadde mu ntalo parliament yagguddwawo eri abantu ne baleeta ebirowoozo byabwe basobole obbibawa kubanga ekyasinga obbatwala ne sente ze mwegabireze ez'allowance n'obuwumbi bwa sente bwe mutuuzaamu meeting mu bisaawe simanya kawunda biki kisaawe bye mutuuzaamu meeting kyali badde nti nno mutaddewo ekisaawe olw'okwetaaga ekintu ekigazi bwe mugenda okuyitira bannaggulu banna Northern Uganda bajje mu bwakazindaalo parliament yo neewuliriza abantu ba bulijjo kiki boogera baweebwa omukisa nabo okuweereza kubanga ekyo kisoboka naye bamemba ba parliament ki ekyabalemeseza okutuula e Kampala ne mwewa nti oba olunaku olwaleero wiiki eno ba Northern Uganda be bagenda okuweebwa enkizo wiiki ejja ba Eastern Uganda okusobola okukendeeza ku ssente ezibbibwa ddala mwami lumu abantu b'Emityana South bakutumye kubanga leader of opposition kyekisingo is it the most important issue in Uganda right now ekyo kyekintu ekyasinza okubeera important right now ebyo ebyekisulu byammwe byemugulirirwa mwami lumu mwongere okubeera eyo nga mugulirirwa mbere mu parliament nga ebiri awo ebisajja ebita weeyisanga ataasoma amateeka mwami lumu amateeka galiwo okuyamba abantu bwotyo boogakozesa nsaba okutegeeza bannayuganda nti ekyokusatu ebbanga lyonna leader of opposition abadde alondebwa ekibiina ekivuganya saawa eno nsaba okutegeera ekiruma mwami lumu kuba nti Bobi Wine yalonda leader of opposition ekikuluma kubeera nti Bobi Wine yalonda nga temwasobola biteesa lwosoose okubanga oliraanye parliament ne ba legislators okusobola okuleeta ebiteeso bwe bityo nzijukiza bannayuganda mwenna nti ebiteeso ebimu ku bikyasinza okuteesebwa mbakubiriza abalina endowooza y'enkyukakyuka ndowooza mulaba twetaagira ddala enkyukakyuka ne mu bino ebimongwa ebiri mu opposition ebimongo obwo ebimommo ebinoonya obunoonya ewali ettaala kakati bannabyabufuzi olwatuuse mu byobufuzi ne balaba ku bannaabwe abalunda ente nga balina ssente ababbye eggwanga lino dikenulo ddimalawo nabo ne bakumera omwoyo gwa ssente kati bali mu kulya buli of the most pertinent issues in this country is choosing a leader of opposition by the opposition. Is it really an issue? Is it sincere an issue? Nsonga kyenkulu lumuze wali badde oteesa mu parliament esooka wali badde oteesa ku ngeri obubbi bwa ssente gye bukoleddwamu nga mmwe kennyini abalina okukwasisa amateeka ne mwami Nobert Mao bw'oli mu kibiina kyammwe ekya DP sincerely eno y'ekyenji gye mulowooza gye mwalireese nga mukwasiddwa obuyinza naye ndowooza ne Museveni abawa ebifo abasekerera kubanga nze ndowooza electoral reforms n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo reforms ezaali badde zireetebwa kubanga tuli towards akalulu what are the major reforms that you as DP, you as people who went to have a memorandum of understanding with the President Museveni, what serious amendments have you brought to this country? Serious amendments sije mulese eri eggwanga lino olw'okuteesa ebiteeso ebigenda nga tugenda mu kalulu electoral commission ekyavunaanibwa nti ebba obululu electoral commission n'okugulira kukyavunaanibwa nti okugulirira ne bwe kutaba kubba bululu bwokka ballot staffing and ticking those are very serious issues. The president of the country has a lot of powers. Amaanyi alina mangi agalonda buli kifo ekisalawo mulina eggwanga yalonda electoral commission ebyo byo temubiraba nga byetaagisa okukwatako abantu ba bulijjo z'ensonga ezibaluma. Why would the president who is an incumbent still an incumbent ye kenyini incumbent yatandise ddo okulaga effort z'okubeera nga agenda okwesimbawo ate y'omu yalonda ani anaamubalira akalulu sinziyale mu kalulu bwe kati lumu olaba nga muyinza okubeera mu fairness. We don't hear any serious proposals from DP. Which DP went to cooperate with the NRM? What are serious amendments? What are serious proposals? Bintu ki eby'omuganyiro bye tuwulira nga bya muzinzi bye tulaba nti mubirineyo wamwe mu DP mulemena mwate kututama butami
ebbanga lyonna babakwasiza ekifo. Is there sincerely one big amendment gye tulabanga eggwanga nti mu kiseera DP we yafugirako ekitongole kya justice kiri mu ggwanga lino banaye buli omu yeesabire mwesabire twagala okutunuulira ebbanga lyonna aba DP leka twashuminge leka tukole okwashuminga leka tuteebereze nti ekimu ku byemwade mwogera okuteesa mu bbanga lyonna bwe mubadde ba minisita Mao nga ye minisita mwe balumu simanya deputy chief whip wa DP mwe mubaddeyo katwashuminge nti wabaddewo ebiteeso bimulina okuteesa ekisooka kikwatagana ku human rights eddembe ly'obuntu. Nobert Mao yayingira mu kifo ekyo ng'aba opposition bamuyinamu essuubi nti engeri aba DP ne bannaffe abalala b'ebibiina ebirala mutwalidde NUP bwe banyigirizibwa ng'abantu batwalibwa mu makomera ne basibibwa leero kaakutte ku kifo ajja kulwanirira abasibe ba NUP babate abateekebwako emisango oluusi ne gye batakola abo ab'amagye abayingira mu mayumba g'abantu mbu mulimu cepe z'amagye busimanya biki ne bateekamu ebintu twali tulowooza nti ku mulembe guno tebijja kuddamu kubawo nga tulowooza engeri gy'ali minisa wa justice ajja kuteekawo a serious bargain wakati we n'endagaano akoze basobole okuta abantu abatalina musango bakomewo balabirira abaana baabwe. We have not seen people still demanding for abantu abakwatibwa ku mulembe nga banaye Museveni alabisa n'akwata essajja lya DP n'alikwasa ekifo ekirimu amateeka ate n'alifugira eno wansi tewaliwo ene pertinent issue tewaliwo nsonga nkulu nnyo Mao gya deliverance mu kiseera kye ng'eriwa ensonga z'obumenyi bw'amateeka ne human rights twalaba wangadya joga bagenda okusibya simanya akamba nono omubbi w'erwengo simanyani gwe basanga n'akawumbi nti abo n'ekitongole kya human rights kyennyini minisita wa justice okimanyi bulungi obadde mu opposition mbu bw'oba obadde nga toliyo nga mbega ng'abantu bu opposition bakwatibwa n'ekitongole kyennyini kikabirira funding tikina sente zimala kusobola kulwanirira ddembe ly'abantu DP tekikolangako ekyo nakyo funding zayitamu kakiiko ab'NRM nga baagala kukubako njawulo. DP temusobodde yadde okupropose ngeri ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu kyongezebwe ku funding eddembe ly'obuntu nga tugenda mu kalulu lisobole okutunulwamu kubenga eddembe ly'obuntu lisinga kumenyebwanga eggwanga ligenda mu kalulu abantu beekuba amasasi buli ayina akafo si kuba president kokka nze nabeera mu NRM primaries wabeerayo abasajja abayina emmundu nga bagala kwekuba amasasi buli omu aleeta ono beekuba emiggo beemenyamenya beetwala beesiba eddembe ly'obuntu terikwata ku DP terikwata ku NRM terikwata ku NUP newankubadde nga wano gyo mu November abantu bakwatibwa ne basibibwa ne bakola ki ku kamera nga abantu kwebalinga amagye geetala ku gundi amasasi ne gavuga stray bullets zisandika n'okutta abantu ne bafa. Twali tusuubira nti ekiwayi kya DP Mao bw'anaakwata mu ntebe ajja kunoonya justice eri bano poliisi abantu beeyuza emimwa waliwo omwana omuto bisasi ne liyuza omumwa situulira nko steps zikoleddwa ku reprimanding abasirikale abo oba abantu bali mu bumenyi bw'amateeka abali mu uniform za government ez'amagye abakola ebikolobero mu biseera by'obululu tukimanyi bulungi nnyo criminality ne okulinyirira eddembe ly'obuntu bisinga nnyo kulabika nga tugenda mu bulu kati obululu bugenda. There is no amendment that has been brought by Lumu n'ekikoosi kyammwe tewaliwo amendment yonna esobodde okukolebwa nga abantu bagenda mu bululu. Kakati Lumu otulowoozesa otya nti nno ku nsonga ezirumenya eggwanga kulonda leader of opposition nga ne amendment sizokka towards the 2026 elections you have not even been able to deliver on one promise as what we expect from you. Oba mubadde mwogera nga temunaba kulondebwa mu bifo ebyo Mao ne banno balumu mubadde mwogera Museveni akola bwati kati babakwasiza enkasi ndooza mukiwulidde. Kakati what should we say? Electoral Commission yo kenyini waliwo serious amendments zonna zakolebwa FDC bannaffe bonna abali mu bibiina by'ebyobufuzi ba serious political players ababadde in the opposition are complaining of one thing that tosobola kuyingira kalulu nga president alimu ayina amaanyi mangi nnyo agalonda almost buli kimu n'okuba amasimu agayisaamu abantu ebintu ebyo opposition bazze boogera. Where have you got involved in checking such things? Where have you got involved? Obaddewa mwami Lumu MP owakabi gwe bawaliivu okugenda okuteesa ku byekisiru obaddewa lwaki tu proposing anga nti muyina ebiteeso ebirungi byagala okuleeta nga bikwatagana ku ddembe lyabwe kuba ekirumba bannayuganda bunyazi bukenuzi bubbi kubaninyirira ddembe lyabwe nomala okubabba ate ne mbakuba emiggo abaana baabwe basibibwa mu makomera nga babakutte bukwasi nga buli omu ayagala nange njakera ku matyanga oli ankutta nze ali mu kunnumako bunyama mu mugongo ku bisambi ludda abantu ne bavaayo mu makomera nga tebalina bunyama magalo zaaba
baluma eddembe ly'obuntu erijigirizidwa balumu ne mudda mu byekisiru. Of what importance is it to elect a leader of opposition in parliament compared to issues, pertinent issues that affect a Ugandan? Kakati bannange waliwo lwotunulira bannabyabufuzi ba Uganda kwegamba n'olemwa kwegana owuliranga omusujja gukuluma nga tomanyi na gye guvudde nga munnabyabufuzi kwegamba yazuukuka ku makya n'akeera ne bamulonda n'ayingira paalamenti ne byagenda okuteesa tabitegeera. Mwami Lumu mubadde mu DP omwo nsaba okubuuza okujjako nga mmwe baali bambega abaana b'opposition nga mubasibya ddala ki kye mukozeeyo mu DP okusobola okumakinga sure eggulu gye mwagenza oba mu Eastern Uganda oba mu Western Uganda oba luddawa mu Central Masaka gye bagenda okutwala paalamenti ezo wasinzidde okuteesa ekyo gwe ne bakugobamu. Mutuswazizza nnyo abantu b'opposition abali mu paalamenti nkakasa bulungi ne mu kibiina kya NUP naddala ab'oludda oluvuganya. Nalabye ennaku zino enkyukakyuka gye twagala tetujoogerako mbu tujagala mu kibiina ky'NRM ka ne mu opposition mwennyini mwe balumu musaana ne muviiramu ddala temulina makulu. Ekyo ekiteeso kyoleeta kya busiru ate bakozesezza bubi mu kaseera akakyamu. Nkutegeezaako Mwami Lumu mugenda kuleeta ekiteeso ky'okulondera president mu parliament. President wajjewo emyaka emirala 10 tutuuke kufa nga naawe Lumu ofudde tutuuke okufa ffenna nga tulabye ku bufuzi bwa demokrasiya ng'abaana baffe babonaabona nga bajjajjaffe babonaabona yadde akasiimo ak'emitwalo 2 nti abakadde babawo emitwalo 2 ddala emitwalo 2 oba emitwalo 3 gye bawa omukadde ku kyalo ate olina okuba n'ebiwandiiko. Nze nyina jjajjange Nakyanzi Mary alina emyaka 10 emitwalo egi okugenda okumuwandiisa mu ssente z'abakadde baali baagalandagamu kati nga jjajja wange emyaka egyo na 10 atuuse n'okubanga takyajjukira gye yalese kibiriiti ng'ebiwandiika ayinza kuba yabiterekawa. Mutandisa okuteesa ebiteeso ebigenda otumazaako emyaka gyaffe egy'ekivuuka tuzaale abaana batuuke okukula nabo bafuuke batuyite bajjajja ng'eggwanga lino likyali mu kifo kyekimu olw'okuba nti nno mulemedde okutunuulira policies muli mu kulya ssente mulemedde okutunuulira ebiteeso ebyali badde ebirungi muli mu kuddukana kuleekana na bintu bitalina magezi. Kakati, is that really a point to bring at this opportune time? Is it really the when a company wali tosobola chi proposing irawo? Why wouldn't you study the issues of people in northern Uganda, whether you are from Mityana, because Ugandan's problems are the same? There is wabaddewo intermarriages na biki tetukyalina tribe tetukyalina dini tetukyalina tulina kwatirawo ebizibu bya Uganda ebituluma naye gwe n'ogenda okuteeseza abantu b'omu northern Uganda gye mwatutte parliament n'oteesa ebyo mu leader of opposition simanyi alondebwe nammwe mukirizibwa okulonda. Kakati lumu kifo kikyo oyagala bakikuweere bwereere kifo kikyo oyagala mu opposition kyoleetera eri etteeka bakikuweere bwereere tulabe performance yo. Tosobola kukolera mu government ya muntu anyigiriza abantu no performinga. Focus yo Mwami Lumu amaaso go toyina kugajja ku kirubirirwe ekikulu. Ekirubirirwe ekikulu kwe hostinga ababbi abakenuzi abali mu government eno abajeerimbika nga ne Museveni bamutama atandise kubasiba. Ekiri mu wano beba n'abyabufuzi abakadde nga balemeddwa tebakyalina na kipya kye baleeta abatulidde ebifo by'abaana abato abali badde basaavinga ne passion mu ggwanga nga balina obwagazi bakyalina n'amaanyi agatambula abasinga mubeera mu parliament n'okuvuga emmotoka okugituusa eggulu otuuka osumagira. Olaba nange ku myaka gino bwe nvuga emmotoka okuva wano mpaka waffe mu Kitengeesa nsumagira nsobola okutuulaawo n'ensumagira lumu nti ate mu abasajja abakaddiye nga lwobina tebukyasobola kutereera ku ntebe kuteesa mu parliament. Mukaddiide mu bifo bye mwali badde mulekera abantu kyokka ate ne bwe mwogera obukadde magezi ne mwogera bya kisiru. Mwogera bya kisiru. Really right now ku bizibu ebiruma bannayuganda abantu twatuuka wano mu COVID ga state ze twatereka mu National Social Security Fund teziriiyo nga teziriiyo abantu batuuka lumbe kubattanga lunogolo omwo mu COVID yali wansi yonna n'atandika okutta abantu ne bagamba owaayi twatereka sente twatereka za kavuyo disaster preparedness kasasiro n'ayiikira abantu government teyina yadde ekyuma ekimu ekisobola okugyayo emirambo mu kiteezi teyina yadde ekyuma ekimu ekisobola okugya abantu mu kiteezi. Twe tutuuka mu COVID abantu basaba kasente kaabwe balye kasente kaabwe mu COVID nga si kasente abantu ke balowooza nti katerekebwa tekaliiyo basaba percentage tekaliiyo ebintu ebiruma eggwanga lumu temubiriiko muli mugasiya. Hawa muli ba value kwegamba muzituwa kyenkana kimwe balumu bana Uganda nyina argument kamba bulire enkyukakyuka sagala mwogere ku nkyukakyuka nga mugamba nti enkyukakyuka mujagala ku kifo kimu kyabwa president bino byonna ebirerya lwaki temubigoba mu parliament mu sensitizing abantu bayiga okulonda abantu abasobola okubawuliriza lumu. Kakati ebbanga lye bakuwadde ogenda kuddayo Mityana South, where are you going to get the time to consult to see whether kifo ki kyoyagala mu opposition kyoyagala bakuwe bakikuweere bwereere tulabe mu government gye mulumiriza mu opposition ndi ya dictator osobola okuperformingiramu
Government egambibwa nti abalimu basalawo nga balunga nga basalawo ebipalati by'ente zaabwe. How are you going to perform? Ekyokubeera nga opposition mulondera mu parliament kigenda kukyusa ki? Ebintu ebiruma bannayuganda bintu binene nnyo bisuka ku constituency ko, bisuka ku kadiguli ka law, bisuka ku akabina akamwe akadipi akagwa, bikasukira ddala. Ebizibu bye tulina tebikyaliko nti oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki. Ab'NRM mu kasasiro yabaziika, ab'NRM mu kasasiro yabaziika, abanno ku kasasiro yabaziika, buli omu n'enzikiriza yaziika abasiraamu, abapoto n'abakatuliki yabaziika. Kakati ebizibu ebiruma bannayuganda bisukka ku ndowooza yo ggwe lumu. Ebyo by'oleeta ebyekisiru ogamba ate ze bakole bati ate bakole bati. Ofuna ki mu bintu ebyekisiru bifaanana bwe bityo lumu? Ddala mu kaseera kano omuntu bali bati kyova olaba nabadde ndi awo nga ndi ku TV nendaba ebisajja, waliwo obusajja bubiri bwe nalabye. Akamu bakayita Kazibwe Basiri, kale kana alina waako oba ali waaka ki? Akasajja kaali ka VJ ka ntalo. VJ yali ayogerera ntalo zino zigudde Iraq zirirudde abantu ne bamwagala. Kasajja kan ne bakateeka mu parliament. Kazibwe Basiri totuswaza. Abantu bakuwagirira bwerere toyogera bya kisiru. That is why bwe musituka okwogera ne mwogera ebyekisiru. Bano abanyankola aboogera ebyamagezi abajja n'enzungu ezitegeereke kaba basekerera baagagawala bali awo beebajjagala olwayogedde bwoti ne baseka bakomediyani bawano muli bisajja biganda naye muddeemu amagezi. Ewalala beetegeka mutunuulire ate saagala muntu andeekaanira this is tribalism. Sinze nateekawo caucusing simanyi obukiiko akabondo k'abakulembeze abo mu Buganda akabondo k'abakulembeze aba Northern mulabe we kigwa ku Northern Uganda mulaba abasajja abo nti balina cohesion balina gulu abastickinga together. Kakati mwe ebisajja mwe bamba mwe mukola bwe muti mwe mwogera ebyekisiru mwe mukola bwe miti Abaganda bakazibwe babwanika. Kazibwe Basiri Kazibwe wagenda mu parliament simanya kinakiwulidde kigamba nze neronze okubeera minister wa information uzito wacyenkana ki already abantu bekawempe oli mugwagwa tebalina kintu kyebakusuubidde mu bukulembeze abo tolinayo kyo delivery nze mu bantu nga kijja kikyogera nze minister wa information nze waki bisajja mwe tubalinako obusungu tuyine suubi already twanyigiriza dda majority ab'NRM abayiga okugga obubbi nga bo buli kimu bakirya ne ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu nga nabyo bijakkeera ku makya babitwale mu kkomera bisibwe naye bennyini babitwala mu kkomera ebisibwa naye ate byali bibba ssente kakiiko kati ani asobola okubalwanirira nga ssente bazibbi kakati nammwe mwegasseeko olwo Kazibwe Basiri ayimiridde nze neeronze okubeera leader naye singa mumanyi obusungu bwe tubalinako ffe abantu ba bulijjo omanyi tutera okwogera ne bagamba kati ayagala bwe MP waacha akina waacha fe tulina abaana muline eggwanga ate Katonda yali tuwa butuwa simwe mwatuleeta mulowooze nti muli bakitalo nze parliament ne bwevaawo sisalwa naddala parliament actually ne bwevaamu omuntu omunga ategeera asobola okutuwuliriza n'okuteesa ebiteeso si bano bakazibwe Basiri kakati gwe Basiru already abo abantu bokolera bakufeera wali musajja ngo TV zikwagala okola ku NBS okola ku Bukedde okola ebyekisiru byo naye nga abanakyalo babyagala ne bakuwagirirayo ng'okola ebyekiyayaawo n'obikola bakutwala mu ka TV bakuguza ogendo ne ka TV koddukanya kaagwa kati osobola ki bakutwala semanya gwe na ICTV tulina waaka na ICTV eriruddawo KBS etandise jjo abantu abalina amagezi Dr. Kasasa agenza okufa nga TV yakabigwe ne ka TV ke bakuwe yalina waaka kaagwa kakati waka kigolina chovola ba Bobi Wine alaba obusajja buno bali tebabuwadde bifunze nga ndi munyivu ngamba Basiri waffe omusajja wa mageze nnyo munamawulire munnaffe wali musajja munaku nze naawe twatandikawo ka YouTube mbisera bye binondeka mu bwavu gwe n'ogaggawala kati ndoze ntegeera olowooza otegeera nnyo kunsinga twalina omwana namusirikira Kazibwe Basiri bamuyita Faruku batandikawo mu kutuga YouTube nga tekalina ssente nga fena tunonya butubeerawo tufune ku busente obwa YouTube kati kagenze mu parliament bakatomeza oyogera bya kisiru Basiri Kazibwe onyiza Kazibwe Basiri onyiza mazima ddala obadde mu mawulire kuba kati amawulire tegakyeta amawulire kikwatagana ku reporting nsonga z'abantu kati ebbanga lyonna lyawamala ng'owuliriza ebizibu by'abantu mazima ddala bye bino byoteesa mu parliament bye bizibu by'abantu byasobola okuwuliriza media gye tulimu etugabira omukisa abantu tukubiranga amazimu ne batubuulira ebibaluma
Ebbanga kaziwe Basiru wali onsingira walambya amawulire ng'ololi wakabi ngafa bali mawulire tukwegomba era nga tumanyi gwomu ku bantu abatuukirwako ebizibu abantu ne batuuka n'okugamba okumanya bakubuulidde ebizibu bitwale mu parliament obiteesezeeyo naye n'otuuka n'otandika okwebamba bwebambi tukuwulira mu bunyazi bwa ssente kakati naawe oli eri ekibiina kyennyini ekyakuleta mbuyiza kyagambye situwagira kugenda abantu kuteeseza parliament era okusevinga ssente z'omusolo gwe n'otwala engalabiyo n'ogitwala eggulu okuteesa ogenda ku respecting ani mu nsi muno munsi muno ogenda ku respectinga kinga n'ekibiina ekyakusobozesa okuva mu bunaku ogenda obeeka akafusente kofuna tokyakiwa kitiibwa. How are you going to survive in this world? Ddala olowooza nti abantu bagenda kuzza ku member wa parliament oba ekyo ekibiina ky'okolera abo baanite b'okolera mu ka TV ke wagenda okukola abo baanite bagenda kubeezaawo obulamu bwo bwonna. Banka yo gye walina okuteekako obulamu bwo insurance bantu oyina okukolera abantu mu nsi muno bw'oba oyagala insurance weetaaga insurance policy ya bulamu bw'obeera oyina abantu nze mbadde ne muzeeyi mirundi nkirabye ng'omusajja oyo bw'alwala ne watalina ennusu ataano abantu bakuba essimu bbiiru ne kubanga ayogerera abantu ayogera ebintu by'abantu nange nakiyize omuntu yenna oyina kukolera abantu kubanga abantu bw'obeera nabo mu society kati kazibe Bashiru ebyo by'oyogera eby'ekisiru onaddayo mu parliament wawa igenda okuwa omulimu ogenda okuddayo mu bwavu walimu era mu bwavu mwe walimu ojja okudda kasajja gwe ng'ojja okudda olw'empisa embi n'obuteetegeka abo boolaba bajja kusuula mwali ne Nandutu baamubbisa amabaati yabadde munnamawulire nga tumwesimisa kikazi kyattu kyakolanga people's parliament ne kyekwasa ddamula wa parliament ow'ekiyayeyaye nga kyegomba okubeera mu parliament kimaze okugenda mu parliament bamuwadde obwa minisita bamutomeza ekisenge bamwadde wa minister bw'ekitundu nga nakyo kyennyini takisobola bamutomeza ekisenge ntabbi amabaati agezezaako n'okwetonda baamugoberawo bannamawulire tebagala mu parliament kakati gweweekozesa obukodyo ne bwe bakulimba lima nti bajja kuwa ekifo tebalina kifo kye bagenda okuwa kuba first of all you are nothing doer tolina kyokola gwe kennyini tolina kyokola n'abakuwa yennyini nga bakuguze balowooza nti tojja kubeera mbega mu kibiira kyolimu bakuguleyo mu kibiira tebalina kye balaba kyokola tolina biteeso by'amagezi by'osobola kuleeta byebasobola kusinziirako gamba nti newankubadde kino twakigula katukiwa ekifo ng'abantu bakimyaka luwo ogenda kubeerawa obwo obusente buggwawo kaziwe Bashiru tugula amamotoka bulijjo neetomera tubazimba ebizimbe ne bamusenda mu Lubijinga ekizimbe kibadde na kya banka ebwo obusente buggwawo bankinga ku bantu kali badde kaseera kalungi Bobi Wine yakuwa omukisa n'oyingira parliament n'ogenda kusimanya omusajja wa waaka aliwa ng'osobola kweyita ebyo kakati you were laughing stock no but gwe lumu simanya n'ono Abedi Bwanika ye muleke oyo ye musumba abapasita bamanyira okunyaga sente z'omukibbo ye ne waayogera ebyekisiru am now leader of opposition okweyagaliza Abedi Bwanika omuggo tegubeera gwa nalonda singa walina amagezi agamala baali gakulabyemu mu kusooka naye ne bebalamu amagezi oyo mukwano gwo simanyi ow'ennyendo mukungu gwe balamu amagezi naye walaba bwe yamala ekyamuli emabega mu mutwe ne kimala ne kivaaya abantu ne bakitegeera kakati how do you go ntandika nze leader of opposition weeyagalize naye toli kiba olwedde oli feeri ya Katonda abadde akuyambye ng'akuwadde omukisa ogwokubiri ogenda kuggyawo omukisa ogwokubiri abantu bekimanyi okuwa akalulu mwali badde mukolera abantu walikola kyaki yagwa noyingira mu byobufuzi kati ofunyeyo akakisa osobole okuweereza abantu Bobi Wine akulabe abantu basobole okukwagala ninagwo okukulemya okukozesa kubanga ebintu byammwe erimwerabidde Museveni gwe mukolera n'ebwo obuntu butonotono bwe mulina mugenda kuddayo mwavuwale kubanga muli banyazi osenda otya n'otandika okukola kati kike muteesereza abantu tuleme bayita banyazi sente mulya za bwere kike muteesereza abantu ekimanya gwa Abedi Bwanika otaddeyo ki ebyo muliko ebyekisiru tebijja kuba bwembanga muyine fubitizi nenge gye muyina ku Bobi Wine nga buli kantu kasalawo temwagala kakole tebijja kukola parliament yagibalekera si member wa parliament kakati mwe abaali badde n'omukisa okuteesa ebiteesa abantu balemu amagezi ebisinga ebya Bobi Wine kuba yetakyalimu obwongo bwammwe bwonna mubutadde ku musajja atalina mu parliament mwe bawadde mu parliament mukulya sente na kuteesa bya kisiru oba mweraba nti n'ensi eno egenda kubalema twabalinamu essuubi lingi naye twabata ngaffe abantu abali eno ku ludda olunyigirizibwa abalina abaana baffe bagoba ku masomero school fees nezifuka school fees mbukati iflis yegenda otusolooza tunyigiriziddwa eggwanga lino twali tulowooza ntusindikiseyo abantu abategeevu naddala gwe Kabasiru ffe twali mu mawulire nga oli musajja munaku tandikawo ka YouTube nawe n'otandika simanya KBM official n'ofuna basubscribe abantu ne bakuwagira ne bagoberera omusajja wa waaka abantu nga bakwagala
tutandisewo ka YouTube nga tuli baavu tetulina busente kubanga osobola okufuna yakakadde omwezi kakati Mukama Katonda akuwanzeeko eddusu Bobi Wine akwagadde ogenze obusente ovudde ku bwaffe buno obw'ekinaku mu kifo ky'okuteeseza abaana baffe bagoba mu masomero n'oteeseza abasiba abasibiddwa obwereere n'oteeseza abanyigirizibwa n'oteeseza abagobwa ku nguudo emisolo egifuuse emisolo compensation y'abantu ababimenyebwa ebintu byabwe gavumenti nebulako keebawa ng'abagagga bafuna bo baba beyiringa abutu bwe bafuna amabanja bo baba beyiringa amakampuni aganene bo babawa Abachina basima omusenyu waffe eriye Masaka abantu beffe Masaka bebali basima omusenyu naye kakati mulimu ebimotoka bya Sinotruck mazima ddala okimanyi gwe kazibwe Basiru n'emputeza mwezi ezo zigundi ezo oyo mputto oyo simanya ani mpuuga ne bwanikawo oluguudo lwennyini kwe bayita okujja eno mu kibuga abantu b'e Masaka bakaaba bw'ogula Sinotruck kigula $5,000,000 naye buli lwe kiyita ku luguudo bakisoloza $10,000 saka $5,000 egy'omwezi abantu abali mu birombe by'omusenyu omusenyu Katonda gwe yatuweera obwerere Abachina bagutwala dda bo bagutwala bagukolamu ndabirwamu na bintu birala basima bya bugagga byaffe babitwala kati mu abantu abali badde bakwata ebintu bye mumanyi obulungi ennyo nti nno bye biruma abantu ensonga ne mulemu okuziwa abantu mulimu gendeyo kwasaamirira mu mugundi buzima parliament twabakoowa twabakyawa situbaagalirako ddala kati munawe wasitusootese ng'oteesa biki kyova olaba abasigadde abali mu gundi badde bakutunulira ne baseka zaabadde enseko mutunulire essajja mwaliriramu essuubi ekibatuvunaanya mmwe nti bali twabamanyira bali obubbi bwabwe obujaayo obubbi bwa ssente z'omusolo okwegabira zitenda okwegabira buli kamu zi scholarship okubba buli kimu obo twabamanyira emyaka 3 bagimazeemu ng'abantu bakwasibwa kakati gwe dotulya Bashiru buli level wano betubadde tulinamu essuubi ye mu aba opposition mu kyekinge abantu bababuulira ebintu ne mugano biteesa ku floor ya parliament omuntu n'abeera nga bamuggyako omusolo omuntu no receiving a sente ku mobile money ne bakusalako receiving there is a tax sending there is a tax omuntu nakuweereza akakadde n'okagirako $3 banking systems ndaga muntu buli kintu kyonna kifu kati ndaga muntu yaweddeyo mbu bajongeddeyo systems ezidukanye eggwanga lino omuntu atalina nguzi tasobola zidukanyizaako naye muli eyo mwebe twalinamu essuubi muteesa nze litobozere nze kulizegule nze minister wa information owa kino sobo wakifunye bakikuweere bwereere abantu abali mu shadow cabinet sezo okujjako nga nabo balina kye bagoba bakikuwe tulabe bonaakyusa eggwanga lino amaaso gammwe gonna galina kubeera ku kuteesa biteeso bigenda kuyamba bantu so si ebyo byakigwagwa kakati mbabuulira ffe tugenda kubeera mu ggwanga bantu mmwe tetugenda kubeera mu ggwanga nga mwagala n'okutujjako right eronda president mutandise okuleeta obuteesoteeso muyiseeyo kiri ekirowoozo bwe munaamala ate aba opposition balidde abo standard olwo nga basindika bubuloka bwabwe butandika okwogera ebyekisiru mwenga mwakkiriza owammwe alondebwe mu parliament president yatasobola kulondebwa mu parliament olwo nga Uganda efuuse kingdom Uganda ngefuuse kingdom nga waliwo family emwe yeerangiridde ku bwakabaka n'obwakatikkiro be balonda be bakola ki buli kimu kifudde buli kimu kibbibwa muli awo mutunula mukanula gaaso esente bazibba baziyisa kummwe musayininga biwandiiko mwewaabira mu makooti nga mumaze okubba sente ne muwangula emisango egyo mu makooti gammwe ag'abakenuzi ate ne mugenda ne mwewaabirayo nga mwe kenyini mwe mututeze petition muwudiise omuntu wa bulijjo you took us for a ride for a long time mutuzaabuzizza ebbanga ddene naye njagala okubalabula naddala mu ebisajja mu ebiri mu opposition tubabaddemu n'essuubi era twabaagala nga tubaagadde bwagazi n'abasinga temuqualifyinga kubeera mu zi parliament ezo tewaliwe mu qualifyinga yadde ogenda okuteeseza yadde omusango gw'embuzi yadde temusobola kuteeseza yadde embuzi mu parliament naye abantu babaagala kubanga mmwe mwaliwo Mukama Katonda yafukako omukisa kumbe yatuwa kigezo Katonda yatuwa buwi kigezo twalowooza yatuwa mukisa kumbe yatuwa bigezo Katonda natugezesa naye twali akiba na Uganda Katonda natugezeseza mu beina aliwo natugezeseza ne mbaffe bennyini bwe tubadde mene essuubi mu nsene yabuuka n'ensene erimu ebintu ebitambula ddala mutulowooza nti saawa eno mutulowoozaako nti saawa eno tuyinza okukkiriza ebyo ebyekisiru bye muleeta kakati lumu ovuddeyo ogende yes kali katukkirize nti nno katukkirize nti nno leader of opposition alembe mu parliament so bwe mulondamu aba opposition lumu n'oyitamu amateeka gano nga mugaleeta mulowooze ku bintu bibiri kibwe mubanga temuli birerya obanga temuli bandi munamuno ndyamu banamuli ndyamu namuno ndyamu nga namwe mulowooza mujja keerencha muyingire mu buyinza namwe muyingire mu buyinza mugateesa mumanyi nti mwe mula mu buyinza tegali bakyukira are you trying to say that muli waawo mwenga kulyamu byammwe mugenda olwo lwalero mugenda kulyamu leero n'enkya mulyemu nayo mulyemu olwo mpaka mwe mulifa eggwanga mulirekewo anti mwe mugenze temuzadde ku baana oba muli bagumba
bwanga kire mugenda okulekera abaana ne bazzukulu bamwe ne bagenda okubeera nga mwayina omukisa okuteesa ebiteeso ebirungi ebisobola okuddusa eggwanga naye nga mutambulira ku ntoli oli olukuba entoli bw'ati nga ate temuli ggulu ate muli ggulu ndowooza olumala nga mukyalako samuweya nga mukyalako nga baba bakuba entoli embwa nga bw'ogikubira entoli bw'eti egoberera olujegere nga mutandika okugoberera mutandika okujja abantu ab'amagezi obala abali wali mu palamenti batudde ababbi abakuukuutivu basirikira ebibya be babba mwemwe muleeta ebireeso ebyekisiru kino kikolebwa bwe kiti excitement oba babasindika mu palamenti nga oba tewaliyo orientation tubadde tusaba ebibiina byobufuzi ebisindika abantu we batumbawengayo orientation bakolemu zi course mugende wali ku leadership college ya Nopu mugende musome mutegeere muina kweyisa mutya kubanga Bobi Wine yabaleetera mu kaseera akakavuyo kati ku mulundi guno alina okusengejja ebirerya n'abantu mugende mutandika okuleekaana mukanula mwenna buyaye bunyazi bwokka bwe parliament mugiyingidde kati mugenda tugasaaki tewaliwo kye mugenda kutugasa yadde n'ekimu mbakubiriza bannayuganda ebizibu ebituluma si kulondera leader of opposition in parliament ebizibu ebituluma bizibu binene nnyo tebirina yadde we bikwataganira ku kulonda ebizibu ebituluma bikwatagana ku bubbi bwa ssente z'omusolo emisolo egirinnye kutuuka abasuubuzi kuwulira bubi ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga nga mulimu abeebyegabire ebiriko amagoba be babikola monopole bo ne babeera nga bebakkirizibwa mu ggwanga okubiyingiza ebintu byaffe bebakwatiranga mu revenue ne bagaana obbita feeke w'ebyobulimi ayingizibwawo n'eddagala ly'ebyobulimi n'ebyobulunzi eddagala erifeeke eriyingizibwa ebintu ebiri feeke ebituguzibwa wano okuva ku masimu mpaka ku buli kimu ebintu ebigasiya eka asuubulibwa okuva mu nsi z'ebweru amakampuni agaleetebwa wano ng'omwavu tasobola kukkiriza emisolo bo ne basonyiyibwa zirooni ezijjudde nga mwatuuka abantu babulijjo batuuka n'okwewolera ku ndagamuntu mazima omuntu obwavu ne bumuluma n'atuuka n'okusingayo endagamuntu national identification card asobole okufuna ssente asobole okufunayo kasente ng'ebbanja limu ate era ne manerenda n'amuteekako amagoba 25% 30% abantu ne beewola ebintu byabwe ne bitwalibwa buli kimu abantu bakyewola tewali fandi disaster preparedness wano wagwa ebibamba ebigwa tebiraze nebigwa mu lino ggwanga tewali ssente zigenda kuddukanya ggwanga lino naye nga bannabyabufuzi bali awo ebizibu ebituluma byawukana ku ebyo ebyekisolo bye muli mu kuteesa muteeseeyo ku bintu ebibanga bibalemye palamenti munyuke mwegobe mutunge ekoze mwavubye oba mulinde ekisanja kino omulangirire nti banayenze binnemye sidda wabeewo omuntu ojja omulala ateese mubanga mulimu ensanga mwagala eggwanga litambule otherwise tetulina kintu kye tubasuubiramu kwegamba bakutama abantu baffe mwenna abaagala obulamu obulungi nsembayo mbalagirira omukyalo omujjanjabi ayitibwa Senga Mukooki asangibwa ku 752600 ajja kuba akutereeza bannaffe abaagala obufumbo bannaffe abaagala okunywera ku mirimo ebisiraani n'ababbi bajjukizaako namubuuzizzaako nti naakababbi kakola katya omanyi ennaku zino ababbi nange bantaba naŋŋamba nti akuwa akatangira ababbi abantu aboogera mbu bakwata ababbi biba byakiyaye lwaki omuntu akuwa eddagala alinde omubbi amale kujja limukwate Senga Mukooki akuyambako okutangira ababbi ne batajja wuwo akola ekyokutangira ne batatuukira ddala wa oterese byamaguzi ebyo bya bbeeyi n'okuyambako okufunira obufumbo obulungi eri abakyala abatannafumbirwa n'abaami abatannawasa mucekinga ku WhatsApp oba ku namba y'essimu 752600 mbasiibudde mu kitundu kino ne bazanya abantu b'omunyendo nyina ka program abantu b'omunyendo kye bampuulidde kye bazzaako ku mpuuga nja kuba nkaleeta olunaku lw'enkya kuno mbasiibudde tubadde twogera ku bino ebiteesibwa ebitambula mu ggwanga tuli banyiivu eyo ndowooza musobola okutuwabula ffe tukolera ku 702-845-59 tusobole okubanga tuwanyisiganya ebirowoozo n'okwongerayo emboozi eno sinza atandikirwako era asembayo mukkirizibwa okubanga mumpa ebirowoozo kwe tuddukanyiza mubiteekawo mu komenti oba n'obiyisaawo n'obiteeka ku WhatsApp kola obubaka obumpeereze tunaalaba ekitambula ku mulundi guno mbasiibudde nja kubalaba mu program endala.